abali mu salons, restaurants wamu ne clubs ezenjawulo mbagamwe bali kubeerako mwe bali kutuninga. Linda's Boutique waliwo emengo kabobo genda gw'omwana omuwala ayagala okulabika obulungi okwambala n'onyuma yitirawo akufune outfits ennungi ojja kuvaayo ng'osimye. Ate Jani Haboti ekyokunywa ekirungi energy drink etasosola myaka muntu mukulu naddala abakyala b'embuto mukettanira nnyo abaana b'amasomero batusha mulina abaana obawaka Jani Haboti drink. Ekibuuzo kye ndeeta bamikwano, are you ready? We muli mwenna muli sitede ab'emabega mbadde manyi nti kiraasi njirimu nze Ken ey'olwaleero. Kaakati munnange ekibuuzo ekisooka mukiwulirize bulungi. Lwaki mu abaana abato abakyasoma baba bagambako okugaana okwagala ba boyfriend bamwe ne ba girlfriend bamwe lubeera lutalo eri abasomesa ne mwekalakasa? Kiva ku ki? Nange naababuuza ndi kito temwerabira. Aha, kiva ku ki? Wanje? Atakikolangako yabakuba ejjinja. Oyo mwamufunanga kirabo. Aha, jangu. Amanya? Hussein Isaac. Kyadondo Secondary School. Kiva ku ki? Yanti otugana abakazi automatically babusigazi. Chinatawo mayegodo mungambe somero ki? Muli baki? Kyadondona bana abaana babandana. Kamba naawe ojja kumpa ansa jangu ojimpe. Gwe nga gwe muwala ekizibu ekiriwo eyo webanga bakakukwana olaba ensi yonna yiyo nga twagala kugambako era obuzibu wajjanga akugamba nti va ku biki ebyokwekwana oba olaba nga tasobola kivaako kubanga oli oluusi abakuba buli kimu ng'olaba wona omuvaako genda fakki. Abasomesa baba abazadde baba tebakuwa anti bakuwa oluusi ziba tezikumala. Mukimanyi nti muli baivu? Mukimanyi nti bazadde bamwe abakaje bali? Mukimanyi nti babalaba? Okay, nga tuvuddeyo abasomesa ndowooza babiwulidde. Njagala mumbulire ku mbeera ya COVID mwengamwe. COVID yabayisa atya embeera ey'emyaka? COVID yabayisa atya? Bubi. Agambe bubi ajje. Jangu gwe sinnafunako. Totya kamera jangu. Lwaki mugambye oyo? COVID yakuyisa atya? COVID yampisa bulungi kusaidia. Ati. Nasobola okuyiga ebintu bingi binali simanyi mu COVID. Because obudde bwe nanikozesa obiyiga naye nja bumala kusomera. Wayiga biki ebyo? Nayiga ebintu nga okubalirira ssente at some point. Wali otandise okukola? Nali ntandise okukola. Tugende mu maaso. Kubanga tubeera ku masomero tumanyi kuba simu naye namanyi engeri gyekiwulikikamu okukola ku ssente n'ozibalirira. Okay. Lwaki mukukutana amasimu ku ssomero baana mmwe? Temalina masimu? Temalina? Okay, njagala kufuna ne kubasomesa abazze ne baana bano nabo tusooke twogeremu tuwayeemukko nabo katini ekibuuzo kimu bibiri abasomesa. Abasomesa baba kino kyemuyina mukimanyi? Bebana abaana bamuyina? Semberako wano. Njagala twogera ku nsonga ya Ebola eno eyaguddewo. Mugihandolinze mutya embeera eyo? Ensonga y'Ebola gaera minisitule weya tugaidinze tetukkiriza abazadde kuyingira amasomero. Tusuubira era tulowooza nti abayizi bali seefa nga bali ku ssomero gana abantu bwebwera okujjamu batatakanya. So mugenda kikola mutya? Mugenda kusooka mu stopping visitation days? Kusooka zistopinga twazistopinze edda era tewali visitation days. Okay. Mama, Madam Teacher.
Okay, okusinziira ku nze ng'essomero twasazeewo ne tuteekawo SOPs zetulina okugoberera era nga bw'otulaba abasinga bonna abazze wano balina masiki zaabwe kuba zitegedde wawe bazitadde so tugobera SOPs then ne mu classes at least we make sure we distance them so that teba will affected by that. Amanya togamba olidde madamu. Amanya gangize Bashadorini ate Mr. Trams crash. Okay, nga nfundikira enjagala Bashadorini teacher atumire ku mwami we gwe yalese waka ate gwe mala ne teacher waffe naye atumire ku mukyala we gwe yalese waka. Tumire omwami amanya ge. Amanya kangesigalize naye. Oh my God, kamaivu. Teacher. Amanya ogalese. Omaife musomesa tulina principles etugobera nebyo wesigaliza gwe ng'omuntu. Naye omukyala omusomesa oba n'omwami we waka era ayinza okubanga kwali tekiggana mutumirako. Naye saagala kugaali. Kale mutumire mu ngeri ennyangu tugenderaawo. Okay. Anonymous person Jody tumiddeko. Yeah. Bannange mumukubira obugalo omusomesa. Yaddaganye. Wandeesanga nga ye omusomesa omwami ali wano yakankanye dda. Naye babiba. It's okay. Mutumireko omukyala. Mutumidde. Amannya ge? Aisha. Aisha. Ate ddala. Aisha gabi. No. Mulina abaana bameka? Basatu. Mumukubira obugalo. Madamu sikutegedde ombuzeemu nnyo naye ng'asigana kusika wano olunaku ayita mukama wange omukulu William okutumiddeko nnyo taata mu bitiibwa sigana kusika olunaku olwaliro nsigadde ndi Asmat Nemero ye ttiimu gyekoze naye okulumu girabye mungi tukiddemu wamu erinnya ly'essomero Kyadondo Secondary School. Ate nga mwagala kubeera baki? Musiba bulungi bannange sigenda kusukka wano nkoze ne Brenda wamu ne Medi abadde ate mu control room eriyo abe musiba bulungi tusekane olunaku olw'enkya mbaagala nnyo babayi. Ekyemisana kibadde kikutuusibwako. Jane Herbal Tea Drink. Delta TV Tukole twegemese tutaasa obulamu. TIO Tours and Travel ye kampuni y'obwannakyewa ekuleetedde empeereza yaayo nga ya njawulo eri ba clients bayo bonna ate nammwe abalambuzi mulimu okukolera ku visa nga visa ye Canada, visa ye USA, visa ye China, visa ye Schengen, UK wamu ne Australia. Tukola ne ku work permit yo ate mu bwangu ddala. Tukubuukirira ne woteeri wamu nammwe abatambula ng'ekinywa. Tusangibwa ku mwajja ogwokuna wali ku Greenland Towers mu maaso g'ekizimbe kya Bank of Uganda. Essimu 0754